People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga Uganda kunga. Kunga Bukoma Simbi kunga. Kunga Bukoma Simbi South kunga. Tukunganyiza mkitegedde zensonga zino ezigenda mu maaso mu Once again, I'm Eva Bidi Mukatonda, the chairperson Konga, and the chair said we had given it a deaf ear and we had given her maybe a chance. We are waiting for her to say. Power, power, people power. NUP, everywhere, everywhere, NUP, everywhere, NUP, power. People power, our power, people power, our power. Platform as a whole, we have indefinitely suspended honorable. What do we want the party to do? I think the party has the and based on what you have heard, I may say we Mubaka okusinga Sentebe eyavudde n'ayogera ekintu Tanyenje Kayira Fred atubule wayimirira aleme kutambuza bitege ensonga zibaddewo tulizimba mu Uganda people power power amanya omubaka tatukoze bulungi n'akamu okuvoola bakama baffe waggulu. Ekisooka omubaka ono ayina ekintu kye yakola nga yakyekoledde mwenna kye mwamanya era kye mwawuliriza ate kye mwawulira. Omubaka ali ku level eyo ng'akiikirira omuntu atasobola kusoma ye tulowooza nti mukenkufu. Bwe yavaayo n'agamba lwe waaliwo ensonga ey'okuggyamu obwesige bakamissionazi abaali balina kye bakoze ekitaali mu bulambulukufu. Ne wabaawo position okusalawo kw'ekibiina nga bo ekibiina kigambye abo bagibwemu obwesige nga ye position ya party. Omubaka oyo ne bamuwa olukalala olwo nga heading eraga bulungi nti yali yakugjamu bwesige. Yali mu luzungu. Oluzungu lwe tulowooza nti alutegeera bulungi ku level eyo. Bwe maama we yamala okusayininga waayita ennaku mbale n'agamba ajjeeyo omukono gwe. Ensonga ze yawa n'agamba nti yali awuddisiddwa loop. Ate n'atakoma ku ekyo ne bongera okugenda mu maaso n'omuyambi we ate ssentebe wa district emu atali memba wa Kunga. Ye nga ssentebe wa district tumuyita mu nkuŋŋaana zaffe za Kunga abeera ex officio. Naye ate bwe yavuddeyo n'agamba nti ffe Kunga y'e Bukomansimbi tuwadde nsalesale wa ssaawa 48 mbu nga tuziwa mukama waffe leader of opposition, kiba kitegeeza bavodde obukulembeze bw'ekibiina. Bw'aba ali mu parliament ku lwa kibiina nga lopu n'amuyita ne batandika okumuyisaamu amaaso okumuvoola bwe batyo abatawadde kitiibwa kibiina na bukulembeze bwa kibiina. Twatudde nga Kunga Bukomansimbi nga tetwekutuddeemu twasazeewo ng'olukiiko luno lukulembeddwa ssentebe nze ali wano biri mu Katonda okususpendinga twayimirizza omubaka Nannyondo Veronica fenga abakunga fenga ekibiina twayimiriza
enkola yonna eya Nannyondo twamuwadde suspension era ffe olw'okuba twamuwadde twamaze dda n'okuwandiikira Ssaabawandiisi Secretary General ow'ekibiina ku nsonga eno nti ffe tususpendinze omubaka Nannyondo ku lw'ekyo kye yakoze era ensonga ezinaddako ez'omubaka oyo ng'akyayagala okubeera mmemba w'ekibiina kino ajja zimala na kibiina kubanga be bayina okukwanaganya ebiddako ffe tubanga tu suspendinze omubaka. Twaswadde nnyo ffe ng'abakyala kubanga omukulembeze w'abakyala yandibadde kyakulabirako nnyo eri eggwanga ne bannabukumansimbi okutwaliza awamu. Abakyala tuwa ekitiibwa abantu bonna ababa batusingako era bwe tujja mu bukulembeze tulina okugobera ennono z'ekibiina ennono y'ekibiina nti abantu abatusingako tulina obbawa ekitiibwa. Yandibadde taleebeesa LOP kubanga mukulembeze mukulu mu ggwanga si ku NUP yokka naye mukulembeze mu ggwanga. So yandibadde mu nsobize ze yakola yandibadde agenda neyeenenya era LOP yamuyita mu ofiisi ye agezeeko okwennyonnyolako ne yeebalama ensonga zino okumala ebbanga. Ndi wano okutegeeza Abannayuganda wamu ne bannabukomansimbi mwenna nti omubaka omukyala ow'ebukomansimbi Veronica Nannyondo talina kyatubanja. Ekisooka twasooka ne tumulonda nga tumanyi nti yadde tasobola kuteesa mu palamenti naye asobola okubeerawo n'awanika omukono bwe kyetaagisiriza. Ku nsonga y'emmwanyi twamulinza awanika omukono teyaguwanise. Ku ssaawa ey'okusayininga yatulaga nti tasobola na kuvvuunula kiwandiiko n'akitegeera oba ali ku attendance list oba ali ku motion gy'asayininga. Ndi wano okutegeeza Bannayuganda wamu ne bannabukomansimbi ti Veronica Nannyondo ffe ebyaffe tetuwanaku twamugobye mu National Unity Platform takyali member wa National Unity Platform. Mwenna abali wano n'abali eyabatulaba tewabawa lowooza nti Veronica agenda kuparticipatinga mu nsonga za pate zonna ne Kamuli Joseph nga we yeeyise kyatali naga nti yemutesitesi we NUP. N'abo bonna abeeyise kye batali nga beewa obukulembeze mu National Unity Platform nabo bagobeddwa. Ebbaluwa zimaze okuwandiikibwa tugenda kuziteekayo naye temubako n'essuubi lyonna ery'okulowooza nti Nannyondo Veronica akyali memba we NUP oba agenda kuweebwa fulaga ya National Unity Platform oba agenda kubeera kwabo abalowoozebwa okugiweebwa. Bannabukomansimbi nejjuso lw'ekyo okubagiza kubi omubaka twamutwala kubaga kwesankolako maziga ga munnaffe twakubagiza twakola ensobi era mbasa mundi guno tulonde omubaka ategeereka anamanya ennaku yaffe n'okuteeseza eggwanga. Omubaka oyo ebintu bingi badde mbiraba yalemerwa okuteeseza mu palamenti e Kampala n'agenda ateeseza aluwa etaliba mu eggulu. Ekigambo ekyo mwakiraba tumususpendinze agende ekibiina kimukwasisa empisa oba kinaamuza naye nga ffe abeebukomansimbi tubuladdeko akabonero tubuladdeko Big X. Omubaka twali twamulaba dda ng'atandise okutambula ng'embaata. Ekyamazima ekituufu nti omubaka oyo yayitirawo ku kisa kya Katonda kubanga twamuleeta kukuza abaana b'omugenzi Susan naye kakati ne bamaze okufuuka abasajja abakulu naye alese atuswaziza ffe nga bannabukomansimbi. Tumanyi bulungi nti abeebukomansimbi tutera okulonda abantu abalimu ensa era abalimu omulamwa. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abakulembeze b'NUP abeebukomansimbi district nga tukulembeddwamu maama Eva biri mu Katonda twawandiise ebbaluwa ab'okukitebe bamaze dda ogifuna nga tugoba Honorable Veronica Nannyondo ne ttiimu ye na buli muntu yenna ali eyo obutaddamu kulowooza nti Veronica Nannyondo akyayina akakwate mu NUP. Nze ndowooza ye ng'omubaka yawuddisibwa n'atayanguwa kutereeza mbeera nga tennamuyikako. Kati newooba gwe nga gwe LOP nenkusanga ku sayiti yo sisobola kuleka nga seewozezzako kubanga waba wampaayiriza. N'olwekyo nze ku sayidi ya LOP yali mutuufu nnyo kasita yamusanga ku sayiti nga yabaalemererwa okusisinkana n'abaako kyamugamba. Abamu kale mwakitwala bubi of which ekyo kiri gye muli okusalawo okulowooza nga bwe mwasalawo. Naye ate sayidi ya pate ekugamba bw'ogaananga okuwuliriza amateeka ne poliisi pate zeetambulirako eno bajja kukusabula. Era ekyo baakoze kasita yalema okwetonda n'okulaga amazima yabadde alina kukubibwa nnyondo ku mutwe.
era bagikubye. Naggwe enviiri ku mutwe bwe nali ku ntimbagano nendaba ebipande nga birwanira Bukomansimbi nga biragira LOP, Leader of Opposition, a resigning. Ne watawa na comment kuva wa Honorable Veronica Nanyondo. Kakati era mu ngeri yemu ne Mr. Kamuli Joseph tumuwadde olulabula olusemba alekeraawo okweyita omwogezi wa National Unity Platform e Bukomansimbi. Alekeraawo okweyita omutesitesi w'ekibiina e Bukomansimbi. Ffe bwe twajja nga bamaze otutongoza nga kunga baatuwa obuyinza ne babutwongerako nti tewakyali muntu mulala yenna akola mirimu gya kibiina da National Unity Platform. Tewali muntu mulala yenna ayogera ku lwa kibiina kya National Unity Platform okujjako kunga. Ntwala okulabulira chairman wa district Mr. Fred Nyenje Kayira aleme kutambuza bigera ayimirira mutu abe wayimiridde. Watu bayina ekintu kye batambuza ategerekeke tulina ekintu kye batambuza kya Honorable Mpuuga mukiwulira. Wane Bukomansimbi ko Honorable Nanyondo Kamuli ne chairman wa district. Tusaba aveyo ayogere wa wayimirira stand ye weri. Kuba yagenze mu sama DPR yenso bakyali mu NUP. Nsaba mu mbuduseko amawulira ago mu nababemba NUP abali wano.